Neyanziza nnyo Olivia Namulindwa mu studio B olunaku lwa leero negatiddwako ssentebe wa Putsef kino nno nga kye kibiina ekitaba abakozi abatakwata nnoni mu mayunivasite ag'enjawulo. Tukwaniriza ku mawulire gaffe ssebo. Twandyagadde otutangaazeemu ng'oggyeko ebyo bye tuva okuwulira oyongere okututangaazamu ku nsonga ze mwayogeddeko ne IGP Kaihura. Era nali ndina chairpersons abakozi abakulira universities endala zonna era nga tulaba abantu nga biri mu nga tuva mu universities z'enjawulo alaba ng'okwegugunga kw'abaana nga bamaze kuyingira mu universities ku lw'emirimu egitagenda mu maaso ng'abaana basobola kwegugunga nabo. Katawo ku issue ya public order management n'atuyita era n'agamba ensonga zaffe president aziwulidde era ali mwetegefu kutusinkana ffe kye twagala obumba 3 mu bunyabwaffe era batuweereze twasabye batuweerezeko obutunda 5 ku 10 omwaka guno era obutunda 5 ku 10 obulala basobola kutuweereza omwaka ogujja. Ekyo bwe kigaana batuweereze obutundu 10 ku 10 omwaka ogujja nga sente za alias era batuweereze ne sente ezibanga zongezaawo omwaka ogwo. Olowooza gavumenti eneegonjoola ensonga zammwe mu mwaka gw'ebyensimbi guno oguddako? Kye tugamba gavumenti tuweereza kasente kaffe nga bukyali kugamba ngu doola ngo tegwa maanyi kugamba ngu tuzifunye omwaka ogujja nga ziba nga zikyali z'amaanyi. Naye kye ndaba ngu pulezidenti w'eggwanga bw'atuyita era na prioritizing eba nasalamu kugamba ngu naffe tutwale mu bintu ebikulu by'eggwanga esente zino zifunika era bwe zifunika balina kukitegeera ngu universities zikola nga factory omu mbeera z'okutambuza ensi. Singa gavumenti tetuukiriza bye zeesuubiza tusuubire ki okuva gye muli? Ekyo nkiraba nga kintu kya buzibu nnyo singa gavumenti tetuukiriza esuubiza kugamba ekyenjagala kubuulira n'okubuulira abantu bonna abatuuliza kibalina kutegeera ngu singa gavumenti ennaku zituuka 2 z'omwezi gwa 9 nga tenatuweereza byaffe era tugenda kukwata ki kuteeka ebikwato byaffe wansi era abaana bajja kubeera mu matendekero gano nga basoma kiba kitegeeza tebajja kufuna mmere tebajja kufuna classes ebizibu bingi bijja kuyitirira era kijja kuba kyabulabe nnyo era ekyo saba Katonda ngu tikituukirira abantu bonna bagenda kulaba ebizibu bingi. Olwakadde mu bufunze tukakasa nti olina control mu baana bonna mu matendekero agaga waggulu. Nze kyenjagala kukakasa kiri bwe kiti omukago gwaffe gwa Putsef gw'amaanyi nnyo universities zonna ziri wamu omukutambuza ekintu eki era n'obwotambula gulu n'obwotambula embala n'obwotambula busitema abantu bangi bamanyi ngu omukago gwaffe gw'ekibiina kyaffe gwe gufuga abakozi bangi ba universities era ku Monday weekend ejja nja kubeera Busitema University era nga ngenze kukulira olukiiko tujja kubeerayo nga luyita abakozi kukomawo okukola zengenda kubanga ndukyeyalinga nga ngulukulira. Weewaawo tweyanziza nnyo ssebo tweyanzedde. Nange nyanziza nnyo. Kale ssebo mukadde kano katudde eri Olivia Namulindwa.